Kabaka bw'alonda Katikkiro ng'amukwasa Ddamula akozesa ebigambo bino: genda onfugireko Obuganda. Ebigambo Kabaka bye yakozesa ng'amukwasa Ddamula. Era Obuganda Kabaka bwe yali agamba mulimu abalokole nga mmwe, mulimu abasiraamu nga Kavvo nannyini ssaza lino, mulimu abakatoliki nga nze, mulimu n'abantu ab'ebikula eby'enjawulo. N'olwekyo nsuubirwa okwetaba n'abantu ba Kabaka mu mbeera zaabwe ez'enjawulo. Kati wano nammwe ndi nammwe kuba muli baana ba Kabaka. Era Ssaabasajja Kabaka bwe nvaano ngenda kumugamba nti mu Nangabo Miracle Christian Fellowship wali abantu ne banyanyiriza mu ngeri gye mbadde sitera kulaba. Lydia n'oyo abadde ambuulira nti musabira nnyo wano Ssaabasajja Kabaka, nange naye abantu bangi byonna gye tuyita batugamba nti batusabira. Wabula bwe ntuuse wano ne ndaba n'abantu essanyu ne ngamba Lydia n'abadde ambuulira kito tibandisanyusiwe wano era kukola bantu mbeebaza nnyo okusabira Ssaabasajja Kabaka. Nange ne bannange bwe tukola era temujjangu mutuwulira bulijjo nga twogera ekigambo ebyaffe. Era emirundi mingi abantu batubuuza nti ebyaffe kye ki? Eky'omukisa wano mu kanisa eno ndowooza nti mukitegeera kuba bwe mpulidde muganda wange Edward Baali ng'ayogera ku Ssemasonga ettaano ne mmanya nti mujja kuba mukimanyi, kubanga Ssemasonga ettaano ze zinnyonnyola amakulu g'ekigambo ebyaffe. Ssemasonga esooka egamba okukuuma, okutaasa n'okunyweza Namulondo. Omwo mwe mugendera ebintu ng'ensonga z'ebika. Bw'owulira erinnya Lugwama n'omanya nti Lufumbe, bw'owulira erinnya Baale n'omanya nti ogwo Mutima, bw'owulira erinnya Bakulu Mpagi n'omanya nti ako Kasimba. Ssemasonga ey'okubiri yakugabana buyinza mu nkola eyaffe. Abantu bangi nabo batawaanya, naye ndowooza pasita bw'atera okugendako mu Amerika ye akitegeera bulungi. Kuba bw'ogenda mu Amerika n'ogenda e California tugambe omukyalo ono akati ayayaana okutwala ku pulezidenti gy'ava, balina bye beemalira munda. Ate n'ab'e Texas President Bush gy'ava balina bye beemalira munda. Ate n'ab'e Arkansas President Clinton gy'ava, oba e Chicago eri Illinois President Obama gy'ava, nabo balina bye beemalira. Naye bonna B'Amerika. Kiringa omwana bw'akula. Edda mu Buganda omwana bwe yawezanga emyaka 18 omulenzi nga kitaawe amukwata ku mukono ne nnyina ne batuuka mu lusuku. Buganda eri ey'edda ne bamusalirako ekitundu ne bamugamba kati twagala mukamwana emmere enenva wano gy'anaakufumbiranga, nga balaba omulenzi talina nteekateeka yakuwasa. Kati bwe yawasanga era mu kitundu ekyo mwe yazimbanga ennyumba, naye wali wakitaawo asigala mwana n'andibadde aba yeeramula. Kyondero kye kitegeeza kugabana buyinza, bw'obaako byokola n'olinabaako byakola. Kati nga mu kkanisa wano temwemalira ebyammwe, n'abalala beemalira ebyabwe, n'abendi beemalira ebyabwe. Tekibajjako kubeera bonna bantu ba Katonda. Ssemasonga ey'okusatu kwe kukuuma ettaka n'ensaba. Ebigambo by'obuulidde abantu bano sirowooza nti abali wano bokka bye babiwulidde. Abagenda ebweru bakola kugula ttaka, ate abali wano batunda ttaka genda bweru. Ebisiro ebyakasobeza.
ettaka kyabugagga lya bwansibo ate kati ennaku zino ne bwoba n'ettaka ettono bwe muba mwagenze wano abakesisi we bakolera ennimiro ez'okuyigirako oyinza okwewuunya nga wano tutudde ne balimawo ennyaanya ezijjuza kapiika ettaka kyabugagga ekyensi ate mu Buganda tukinako ekyenjawulo ebakka bwe butaka bw'ab'effumbe ebakka mutala si ŋŋombo waliwo ekifo bayita ebakka abakasimba bava mu Wokota era ettaka weeriri tetuba bbaale okufaananako erinnya lya muto wange ku mwalo Nyanja Nalubaale temuwulidde nti tetuvuba tulina kyetunoonya kale ettaka tulinamu ekyenkizo tulina oddikuuma n'ensalo za Buganda Ssamasonga ey'okuna kwekola obutaweera era pasita onsanyudde nnyo ebigambo byogedde olwange ekisinga okutumalako ekitiibwa bwavu kuba akafaananyi omwana wo gw'ozaala n'agenda ku nkolo bw'alumbe n'agwa mu seppiki y'omuceere nze bwe nali nkula ewaffe ebuddu ng'abaana batera okugenda ku nnyimbe twalowoozanga nti abafu bayinza okutulya oba bikyebwebityo bwe twagendanga ku mbaga ng'ogenda kulaba mugole era saawa eziwerawo 12 olina okudduka odda eka bwe baba nga beesobola nga balina n'okuwaayo kasooli naye kati abaana bagenda ku mikolo kuba tewalifera awaka osanga n'omusajja omukulu ng'akuta akaveera ng'akabulumbe akalimu omuceeri gwe bayita piraawo kati awo ekitiibwa kiruddawa tetuyimbi Ssamasonga ey'okukola obutaweera mwemuli okukola n'obaako ky'oyingiza mwemuli ennyingo ey'emirimu okusomesa abaana bagende bafune emirimu okubajjanjabya okutumbula ebitone Omuganda agamba nti mazzi masabe tegamala nnyonta ennyonta bw'erina okuma olina okuba nga olina ensuwayo mw'osena amazzi era Omuganda agamba nti teweerimidde kakirambegeraako anti munayembegeraako omuwumbo gw'oli si gugwo naye kuba weefumbira obunene bw'omuwumbo bw'onoofumba gw'osalawo era Omuganda agamba nti balandiza kibaze pasita muwulire ng'ayogera ku nteekateeka za gavumenti okuyamba abantu naye gwe gwolina okusooka okwefaako balandiza kibaze baali bagamba kiriyo ekiryo bwe kibala nga bakirandiza kyongera okuteekako ensujju endala bwe kiba tekibaze tebyakifaako era Omuganda agamba nti baseesa bwaka omuliro ku muliro gwe bakiba kuyamba baba gavumenti baba emmengo naye nga gw'okumya omuliro gwo Ssamasonga ey'okukola obutaweera ey'okuna ne Ssamasonga ey'okutaano esembayo bwe bumu era bw'ogatta Ssamasonga ettaano nakubuuza Buganda ebiviiri byaffe ge makulu g'ebyaffe era kambabuulire basebo ne bannyabo ekindeese wano ekikulu mu bantu ba Buganda mu bantu ba Kabaka kintu nga tannajja emyaka nga 4 emabega bino ebika bye tuba tetwogerako buli kimu kyali ku byakyo era buli mukulu wa kika yali kyetwala ng'akola bibye era ng'ebika biwanagana ne bitiŋŋana simanyi oba wano waliwo abasomi b'ebitabo mwandisomye ekitabo ekikwata ku Shaka Zulu bye yakola byali byakumpi wano 1789 kintu bye yakola emyaka nga 6 magaye yali abikola kati n'agatta ebika olukiiko yalutuuza nnono mutala guli wano Busujju n'ekigambo nnono awo ekiva
kubanga ennono ewakolebwa ssemateeka wa Buganda atali muwandiike. Abantu batandikanga okwogera nti weeyise ng'ab'ennono bwe beeyisa. Toyinza kuba wafumbe n'owasa wafumbe. Ekyo tekikkirizibwa abatuula ennono. Ekigambo ennono ne kijja okutegeeza embeera zaffe ez'obulamu ne bitugoberera. Naye bwe yamanga okutuuza olukiiko olwo n'agatta Obuganda, era okuva ennono Buganda n'enywera n'ekula n'ebeera ku ntikko. Mu masekkati ga Afrika ne tusikiriza n'abagwira Abawarabu, Abazungu kuba twali ku ntikko olw'obumu. Ssaabasajja Kabaka ayagala abantu be babeere bumu. Era nkakasa mwamuwulira juzi ku batujjukira amatikki ye kennyini ng'ayogera. Abapantagoni abamu nga tebamanyi nti alina wano. Bw'atyo bw'atugambye bulijjo tubeere bumu. Tetusobola kulondera bantu ddiini zaabwe n'akatono. Okugyako abaana be tuzaala, kubanga omwana gw'ozaala buli kimu gw'omulaga ekkubo, naye era asobola okutuuka emyaka 18 n'akyusa eddiini. Tetusobola kulondera bantu bya bufuzi. Ate oluusi ebyobufuzi biringa masuuti gamu. Oluusi muganda wange Baale esuuti yayambadde ejjoozi okwesanga sijaalimu leero. Ebyobufuzi abantu babikyusa. Tetuyinza kulondera abantu mawanga gye bazaalibwa. Era tebali kufa yasalawo bamuzaale nga wa mutima oba wa mmamba oba wa bugave n'amawanga. Olumu bamuzaala Kisoro, omulala bamuzaala Karamojja. Bino kintu yabimanya myaka 2 emabega ennono. Era abantu okubaako ekibaawula kyekyobutonde ne bw'otunuulira engalo zin'ettaano. Kale twagala buli muntu ategeere era ayagale n'ekika kye nga n'abantu baagala ebyabwe. Abantu basome eddiini zaabwe nga bwe bassa ekitiibwa nz'abalala. Mu byobufuzi abantu babe n'eddembe okuwagira ebyobufuzi buli omu by'ayagala. Buli omu ng'alina eddembe eryo. Era n'amawanga bwe gatyo. Karamojja ayagala ente, n'Omugima ayagala ente, Omugima ayagala nnyo ente, Omuganda ayagala nnyo Kabaka. Tulina okussa ekitiibwa mu ebyo abantu ab'enjawulo bye basoosowaza bye baagala. Bwe tunaakola bwe tutyo basabo ne bannyabo tujja kuba bumu era Buganda ejja kuddayo ku ntikko. Era nga bwe mbagambye ensonga emu ku nkulu ezindeese kunyweza bumu, naye n'okubeebaza okusabiranga Buganda ne Ssaabasajja Kabaka naffe ffenna abamukwatizaako. Kamalirize nga neebaza Pastor Victor James Lubwama atuyoye bulungi emyoyo ate n'atuyigiriza tulina okukola obubaka obusobola kuweerabira. Agambye wano musaba naye nga bwe mutetenkanya mmwe mwennyini temulinda bantu kuva bweru. Obwavu mpologoma bw'oteerwanako omanyi empologoma bw'ejja n'oga nti nze nsabira wa Pastor Lubwama n'ofukamira n'osaba Mukama Katonda nze musajja mukkiriza nalokoka dda. Empologoma yina egenda okuwulya gintaase. Empologoma naye eba yeebaza Katonda nti ayi Mukama Katonda weewala okubba omuntu ono. Omanyi empologoma yagala nnyo okulya omuntu kubanga tutulimu omunnyo bwe kiri. Era eri mu makuumiro g'ebisolo empologoma bw'eri omuntu balina okugikuba amasasi. Eba tekyagala kuddayo kulya bugabi. Obugabi bukaluba ebiwula tebulina munnyo. Ebiwula kikonda tulimu omunnyo. Kati naye eba yeebaza Katonda ayi Mukama Katonda ng'onnyambye ebadde njagala kulya ku muntu wuno omumpadde nfune kutu nnyo. Omuganda agamba lubaali embeera ng'emisinde gy'otwala mizibu.
pastor si bwatugamba twebwaneko nga bwe tunyiikira okukola era nkwebaziza nnyo ssebo mwebalire entereeze ew'essuubi yonna nga bweyigirayo mbeebaza okwenyigira mu nteekateeka z'obwakabaka kubanga olwalo nga bwatugambye naye nettofaali era kankwebaze ssebo sente zo ku masengere kweziri walimu omuyimbi bamuyita bebe ekkulu waba wano bamumanyi yagamba nteeka sente woolaba akayimba ako mukamanyi ssebo sente zewatuwa ziri ku masengere oyinza okuyitayo n'ogiraba oba oyinza okulaba terefayina n'emirimu emirala mingi awo nno nkwebaza nnyo n'abagoberezi wano okwenyigira mu nteekateeka